My Somali sisters, please watch this video, especially if you're in Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Who told you Somalis that you are very different from us? Why is it that you people, when you come to the mosque to pray, you separate yourselves from the rest that you found at the mosque, inside the masjid? You find your friends have already made a line somewhere, and you separate yourselves in a cocoon of 3-4 people, and you stand alone. Is that Islamic? How exceptional are you? Is your blood green? Is your urine like cooking oil? I'm sorry to mention, but I am very pissed. Why is it that you people, okay, carrying your own prayer mats is okay, but why do you have to separate yourself from the rest of the congregation that you've already got in the mosque? You people are not behaving like Muslims. I don't know what is wrong with us Somali sisters. You think you're different? Is it because of your color or texture or anything? You people, you have to behave, especially if you're a visitor somewhere, okay? And we are Muslims. What your sisters are doing is not nice at all. I don't know if this is how you behave in all countries, but in Uganda, we don't like the way you're behaving. Thank you. The Somali community erina okuvaayo yeetonde. Officially. Erina okuvaayo yeetonde to disown obutambi bw'abasomali abawala okumanyiira bannayuganda. Naye kati olaba honorable, I'm sorry to cut you short. One of the things ebireetera ebintu ebyo happening, it's because the leadership we are having tolerating such a kind of manners existing. Condemning. Because I'm sure there are very many leaders that have seen that. Yet they cannot come out and address such kind of issues. Then when they fail to address that, chiwa omuntu achogeddeko amaanyi okwongera walekedde ayongerewo agenda kuvuma ekisinga kunaawo atandike n'okubakuba kati olabya ayogedde bwogezi kati kigenda kuddako kukuba Omunnayuganda. There is a problem. Yes. Ebadde ku international community nti Africa yonna ebadde ekuba Abasomali bayita abantu kubanga Somalia waliwo Somali Bantu babayita Jaril Baddu bagamba abantu fe Bantu group nti tuli ba Jaril nti tuli ba slaves kati ekyo bakitandise bakisembeza ku continental level batandise obakuba kati batandise okujja ku gundi walabye waliwo n'Omusomalia eyavumya Abasudaani. Nze saagala katuve n'ebizibu ebyaffe bye tukyerwanako naye Omusomalia ate tajja kujja kumanyiira Munnayuganda. Ekyo kyankutteko nnyo Junior, by the way, because it's a young girl yavuddeyo mu muzikiti. Omanyi muzikiti olwokutaano wabaawo jamaa bambi omuwala n'akola akatambi n'agamba ffenna Abasiraamu tusimba ennyiriri kubanga bw'osanga olunyiriri olutajjudde w'ogenda. Kati Abasomaali bwe basanga ennyiriri nga mulimu Bannayuganda tebasembera bakola akanyiriri akaabwe ng'Abasomaali. Yes. Kati omuwala yavuddeyo n'agamba nti tuli muzikiti ng'Abasiraamu tuzze kusaala swala ne lwaki temwagala tusemberera. Mweddemu yakoze ka clip ng'abagamba tukole ekintu eky'Obusiraamu. Kati omuwala ssebo yamuzeemu n'agamba muyiga okunaaba muddugala muwunya. G'omanyi ekitegeeza Omusomaali okujja n'agamba Bannayuganda bawunya. Really? Bamaseeka bo baliwa nga babuukira ebintu lwaki tebannavaayo ku ekyo. Kyenkugambye nti oyo Omusomaali oyo muwala okuvaayo n'ayogera ekigambo ekyo alina basis wa besinga awamu amaanyi okwogera ekigambo bwe kiti. She cannot just mention such kind of a word out of the blue. Naye abamanyi agenda kyogera tewali ne muntu agenda muvunaana.
leadership ne wakikoledde tewali mundu agenda mugamba nti agwe oyogedde bubi kubanga Uganda is the only people, I mean it's the only country whereby the nationals batulabanga ki oba they don't respect us compared to the foreigners. Haji Umar Mandela ye mukiise w'abasomali ne Mengo bamuwaayo ekitiibwa mumanyi mu buntu Haji Umar Mandela njagala message eno emutuukeko. By the way, I think they should make a statement ku nsonga eyo. It shouldn't go unnoticed. Actually, singa mbadde nkyali mu parliament, that is an issue. Nze omanyi wabeerawo ebintu ebimu nze byendaba nti kale katufune ebizibu ebyaffe nga bannayuganda titukyerwanako naye omugwira talina right talina lukusa lumanyira munnansi. Ekigambo munnansi okitegeera kyekitegeeza a citizen. Honorable ana abachina okyali kuba Somali na abachina nga nabo bafuuse ekizibu. Ate kati omusomali bw'atandika otumanyiira omuchina ye anaakola atya? Kati kansonga buli muntu takkirizibwa naye olwaleero tu addressinga ekimu kubanga olwaleero nze bwe nali mu parliament I address na causing a commission eya Chinese petty traders. Actually mu kiseera ekyo Honorable Amelia yali minister wa trade ne tujjako waya nze naye. Olwaleero ebintu ebitono kati we cannot concentrate nga waliwo kaasa omulala akula. True. Already tukyali mu struggle yaffe ng'abaana Uganda ng'ate n'omusomali yajja okunoonya obubudamu amanyira. Anet yani oli Ann hatesa tuwulire Honorable kwali Mbala musijisa wano Honorable Nabilah kale nawe all in all chendaba like zineno sectors zaffe zetulina maybe tezikola cause waliwo ebitongole like okay sectors eziriwo nga zezina okukwasaganya ebintu bineeno okitegeera cause buli omu alina empisa ze okusinziira ku muwala kye yayogedde yeetaaga nga we bagambye nti naveeyo yeetonde cause it's not good abeera ayisiza amaaso like abakitute nga kiri free everyone can do it kitegeera so that's my opinion. Yeah, but it's not good. Thank you. It wasn't good at all. Kati Junior abya omukomenti nga gamba nti abasomali bwe batu bebeisa in every nation they go to. That is not true. A nation olumu most of the time oja kweyisa engeri jeyo nation nga bwe jetwala abantu bayo. Bogenda mu country whereby the country gives much respect to their nationals compared to the foreigners. Tosobola kujja no manyiro omutuze tekisoboka. It cannot happen that way. That things be happening lwakuba nti ensi yaffe leadership y'ensi yaffe tewa obuyinza obwenkomeredde ku munansi than omu foreigner. That's why abantu abo bawulira balina asobola kukola kyonna. Junior, a foreigner ye mundu ijja kusanga mukubo ayinza kugamba nva muvira mukubo nze bitewo naye nga mu foreigner Junior ng'oli mutuuze nga bakuzaala awo nga bagenda kuzika awo buli kimu kyonna. But that's the country we are living in. But still, it starts with our leadership. Leadership yaffe bwetekawo amateeka agatu supporting affe ngaba nansi. It is the way to go. Indi nabano bajja tuukawo balabe ekintu nga bwe kiri. Wano Junior, I've been here. Naye ndaba ng'owulira omuyindi engeri gy'ayogerako ku Idi Amin. Idi Amin yafa years back, bro. Naye bakyamuwa respect. Because ye yamanya nti omunansi ye munansi. Toyino kubanga oli foreigner ujumanyira omunansi.
ye Idi Amin ne sawa zino bamwogerako ne sawa zino the foreigners they know into leadership je tulina sawa zino mu Uganda into yemu omuforeigner yasinga munansi amanyi leadership je tulina nothing else than that. So bakulembeze bafe bambi nadala ku to voluntary people by the way mulimu abantu aberenga bali voluntary ngolaba ndi omutuze aba foreigner mwana batulugunya abantu bano nadala bano ngabakadde abantu abalema kwegamba ngowulira bubi kino ngobiraba nga bwe bituukawo nogamba banange why is this happening in that way, you know? Binyamiza naye tujja byogerako mpaka kale Junior kankuleke kale beera bulungi. Junior. Wow. Bannange nsonga y'obusosoze Haji Mandela yatwala abasomali mu Uganda. Ayina ovaayo n'ayogera ku kintu kino ekyobusosoze abasomali okusosola bannayuganda ng'akatambi we twakalabye akabadde kagenda mu maaso. Bw'atakikola abantu bajja zira cafe javas. Bannayuganda bajja kuzira amafuta gaabwe, engano yaabwe gye bakola n'obuugi bwabwe tujja buzira, n'emipiira gyabwe tugizire nga tetugiteeka ku mmotoka zaffe. Naye nga boycott ezo tezinnabaawo okutandika kuzira bintu byammwe mwe basomali muveeyo mwetondere bannansi olw'okubakola ki olw'okubavola. So I don't support racism. Abantu abavudde mawanga amalala, Uganda is the best place to be in via foreigners, because bano ba foreigners benjoyinga ebintu n'okusinga bannansi. So and the foreigners help us okumoving economy ng'abayindi abakola sukaali. So abagwira nabo balina bye bakoze naye ekyobusosoze kyo si kituufu. So I think they'll talk about it in the right forum.